Bassebo ne bannyabo ekiganira mbegera ebeera mmere kuggwa mu ddiiro bwe bakugobanga ojjanga ewaffe yakuyita lubuna miryango. Bassebo ne bannyabo kakoowe kanda katemereza ne we kataalye bigere 10 tunda bitunda ekiwanga ebunyolo. Bassebo tudde ku butaka azzaayo kiwanga siva ku butaka byali biwanga bya mmongoota ebyagwa essese. Baana bange mbagambira abali wansi nga n'aba waggulu mwewulirira. Abalugera balutuusa nti kiwajja okulaba okyekkaanya amaaso g'omunyaga ekkaanya omunyale. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere olumumpita omusomesa wammwe ow'ekyasa ku mutimbagano. Nzaalwa balugave abasese abamalanga abava ew'omutaka ggere emalanga sese. Abamalanga si ggwanga wabula olw'okuba nti bava ew'omutaka ggere emalanga sese nga ku mutalo ogwo malanga kwe basibuka. Era essiga eryo likulibwa kojjange yaliko Katikkiro wa Buganda era Katikkiro wa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi yasookera ddala ow'ekitiibwa Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere. Bassebo ne bannyabo kati babuze bajja gamba ate Joashi Mayanja Nkanji. Joashi Mayanja Nkanji teyali Katikkiro wa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi kubanga yali Katikkiro wa kitaawe yasembayo n'akola ogw'okutuuza ono ku Bwakabaka. Katikkiro wa Kabaka yasookera ddala oyo gwe abeera yasookera ddala okwerondera ng'atudde ku Namulondo. Babadde bajja kuntawaanya ate kaakati mu abampita omusomesa ow'ekyasa kati mwagala nkole ntya? Nina obbibannyonnyola era mubitegeere. Abassebo ne bannyabo gwe we naagala okuyiga ku byafaayo bya Buganda ennono n'obuwangwa obw'Abaganda nja kusaba teeka ennamba eno mu ssimu yo ojje twogere mu inbox oba mu kasanduuke. Ennamba eyo eri kassalaba 256 751 476 oba oyinza n'okuyita ku MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Bwe nakizuula nti mu masomero bye mbasomesa tebiriiyo mujja kujja mu inbox nga bw'okwata school fees n'oziteeka mu masomero naawe jja mu inbox oyigire mu kasanduukeko ate nga bw'osasula fees ez'okusomesa. Mutegeere ku buwangwa. Mumanyi nnyo ebyobufuzi naye temukyategeera buwangwa bwammwe. Mumanyi nnyo ebyenfuna temukyategeera buwangwa bwammwe. Kyensonga lwaki byo ebyo ebya Buganda mwabirekera abe mulowooza nti be bakola emmengo. Ekyo nedda. Ensonga lwaki nkuyita ne woba mitala w'amayanja America, Japan, Bungereza, Germany osobola okujja n'osomera mu kasanduukeko nga weeyambisa ennamba ez'enkwadde. Olwali tugenda kwogera ku byafaayo bya Buganda, tugenda kwogera kubamu ku baami b'empita abaluvu abaagabana Mayilo mu ndagaano y'olwenda. Ngenda kunokolerayo abaami nga batono. Weewaawo amasaza gaali 20 we baakolera endagaano y'olwenda sijja gamenya mu kaseera kano naye kanjogere ku baami abo n'engabana yaabwe ey'ettaka ate nabo sijja bamalayo olw'embeera y'obudde. Njagala okutandikira mu ssaza ly'Ekyaddondo. Omwami yagabana Mayilo kyenkana yagabana Mayilo 16. Yayinako Mayilo ze ez'ettaka zaali 8 n'ez'okukolerako emirimu gy'essaza nazo 8. Omwami oyo baamuyitanga Jacobo Musajja Alumbwa ye yali Kaggo ow'essaza ly'Ekyaddondo. Temutufuula basiru tubimanyi. Oyo mumazi. Tugenze e Buddu waliyo omwami gwe baali bayita Alikisa Sebowa. Oyo naye yagabana Mayilo 16. 8 ogw'okukolerako emirimu gy'essaza ate era ne Mayilo 8 ezize ng'omuntu yali jjawa. Tugenze e Butambala waliyo omwami bamuyitanga Tayibu Magatto. Oyo naye yagabana Mayilo 8 ezize n'ez'okukolerako emirimu gy'essaza. Njogera bayi bano abaali abaami obaakolera endagaano y'olwenda ze square miles 16. G'oli eyo obonaabona toyina adde poloti 3 endagaano y'olwenda bano yabagabanyiza ettaka. Ate nga baamala twala muwanga ne bamuwaŋŋangusa baabazungu be baabagabanyiza baali babasiima babakoledde ki. Tugenze waliwo omwami ono Andereya Luwandaga ate oyo omwami yali mukoddomi wa Polo Kaggwa yagabana square miles 16 ez'essaza okolerako emirimu gy'essaza 8 n'ezize ng'omuntu 8. Oyo yali Kimbugwe Buluuli. Tutegeerekeka. Kati waliwo omwami ono bamuyita Yosiya Kasozi. Oyo
yagabana square miles naye 16 okolerako emirimu gy'essaza 8 nezize 8 oyo yali kweba essese. Kakati oyo muvuddeko waliwo omwami bamuyitanga Avitori Kiddukanya, oyo yagabana square miles 6 8 ezize ng'omuntu nezokolerako emirimu gy'essaza nazo 8 awamu ze square miles 16. Oyo ye yali mbuubi ebuvuma. Kati waliwo n'omwami sijja mulekayo bamuyitanga Hamukasa. Hamukasa yali Ssekiboba ekyaggwe yagabana square miles ezokolerako emirimu gy'essaza 6 8 nezize 8 ze square miles 16. N'abaami abalala bwe batyo, abaami abalala bwe batyo. Waliwo twogere kwani Paulo Bakunga, oyo yali atwala essaza ly'Essingo, oyo naye yagabana square miles 16 ezokolerako emirimu gy'essaza 8 nezize ng'omuntu square miles 8. Twogere ku Joshua Kate. Joshua Kate yali Mugema, kubanga mu biseera ebyo Mugema yatwalanga essaza ly'e Busiro, era oluvannyuma ennyo Mugema yadda ku bukulu bwe obw'ekika n'aleka essaza ly'e Busiro ne lyetengerera era ne balibbulamu Ssebwana. Naye nga endagaano y'olwenda weekolebwa Joshua Kate ye yali Mugema. Kate Wambwa Ddamulira oyo yali Mugema, era naye yagabana square miles 8 ezize ng'omuntu n'ezokukolerako emirimu gy'essaza nagyo 8. Bannange njogere ki? Abantu bangi nnyo abaagabana square miles z'ettaka, n'abalala bangi nnyo tubaleseeyo. Kati Buganda bwetyo bwe yagabanyizibwa. So ebintu bino mbibagamba mubitegeere, n'abaami abalala banoonyerezeeko olw'embeera y'obudde. Bannange nze mbitadde, omwana omutaata bbeere bw'atyo n'anyeenya omutwe gy'obeera nti alinnyiddwako omukangwa ku jjoba.